Hi guys, musibye mutya na mukasa wano. Njagala otwala omukisa guno osooka otereeza mu statements ze nakola ku Dr. Jose Chameleone. So, nafuna abantu okuva mu ggwanga eri America ne baŋŋamba statements ze nayogera Dr. Jose bamusibye mbu yakubye omukyala. So statements ezo tezaali ntuufu. Abantu abampa amawulire ago baali balwana Dr. Jose Chameleone. So statements ezo tezaali ntuufu. Dr. Jose tebamusiba mulwadde yabadde yakagoyinga under surgery. So statements ezo nagamba mbu bamusibye, statements tezaali ntuufu. Abantu abampa information eyo twamaliriza ne tutegeera nti babadde balwana omuyimbi w'eggwanga, babadde balwana Jose Chameleone. So njagala otuusa okwetonda kwange eri Dr. Jose Chameleone. I'm sorry for hurting your feelings. Era nkusabira Mukama akusunse okomewo Uganda. Abawagizi bo bakulinze, abawagizi bo tukulinze, bannamawulire tukulinze, buli omu akulinze. Nsaba Mukama akusunse okomewo mangu. Endongo tukulinze naye era nga nkiddamu ogwokubiri. I'm really sorry for hurting your feelings. Ne family yo, I'm really sorry.